okuswala okw'amaanyi mu kkooti. Farida Nambi muna NRM mu musango gwe yawaaba nga awakanya obuwanguzi bwa Nalukoola Kawempe North. Munnange ate abajulizi tebamwefuulidde. Robert Mao Kasobeza bw'atyo ate mu ngeri y'okwewuunya oba okwewuunyisa abantu yagamba nti ababaka aba opposition mbu be balemesezza okumaamulako Gen. Museveni oba obuyinza okukyuka, nti munnange be balemesezza. Yagamba be balemesezza buli kimu kyali badde kitambula bulungi, naye enkwe zaabwe mbuzi eziremesezza. Abantu ne bamwambalira nti Mao oyogera biki. Kakati ate munnange tukimanyi bulungi nnyo, era kino babadde nga bakyogerera ku sayidi ya Nobu nti okufuna kaadi okukwatira ekibiina bendera mbulina kusasula ssente. Kati mu kibiina kya NRM ssente zimaze okubeera nga zitegeerekeka, olina kusasula mmeka okusobola munnange okuwa omukisa okwesimbawo osobole okukwatira ekibiina bendera. Oyagala kubeera pulezidenti, oyagala kubeera MP, ssente tumaze okubeera nga tuzitegeera mu mboozi yaffe eno ey'essaawa eno wano ku Uganda at large nga bulijjo mu Mekwesese. Kulamusizaako gwe wenna ampuliriza bwentyo munnange nziguse mu Mekwesese kinja namazedde okubeera nga akijjako, era zigometa yaffe bwetyo etunudde butereevu mu nsonga enkulu wano. Munnange Nalukoola yawaabirwa, era nga mu kumuwawaabira nti alina ebintu bye yakola okusinziira ku Nambi, nti alina ebintu bye yakola bagamba kkooti bye yali badde etunulamu n'esazaamu obuwanguzi bwe. Kisooka Nambi agamba nti akakiiko k'ebyokulonda akalemererwa okubeera nga kakuuma akalulu. Agamba nti Nalukoola kennyini yakampeyininga ku lunaku olusembayo bwe yatuuka ku polling station y'emu n'atandika okuleekaanira waggulu nga asaakaanya n'abantu be, people power our power, bwe bityo. Ate era agamba nti Nalukoola mbu waliwo abantu be yawa sabbuuni, sukaali n'ebirala ne ssente, era weebali n'obujulizi mbu weebuli n'abajulizi abo weebali. Naye munnange abajulizi mu nsonga eyo bwe batyo munnange baleeteddwa mu kkooti. Mujjukira omusango gw'ebijambiya abajulizi be boogerako bwe batwala mu kkooti nga bagamba ffe tetumanyi bantu bano be boogerako, zaake nze soogerangako naye, era nange mpulira muwulire kyenje mutegeere kati nti wuuno tuli mu musango naye. In fact ntandise kubeera naye mu nsonga y'emu ku musango guno gw'ebijambiya, naye nze simulaba nko soogerangako naye. Kati ebintu bye bityo byaliwo, era nsuubira okuba nti Gen. Museveni nga yali akiremerako ennyo, kubanga ekintu ekyo ateekwa okuba yali akimanyi nnyo. Ensonga eyo teebereza omuntu wabanga ddala mu butuufu yenyigira mu bijambiya nga kuliko abantu abaafa abasukka mu 20, ate kati otuuka oti kiseera n'ogaa nti awo ogenda kumuta, kitegeeza olina kulemerako. Kyobulanga ensonga ya Dr. Kizza Besigye abantu balina ogikwata empola, kuba Gen. Museveni si gwe mudde ogusoose okusibisa omuntu n'alemera ku by'okuwa bbeeyi, teri kumuwa bbeeyi, naye ate ng'ensonga teziriiwo yadde alina bintu bibi byenoonyeza birala nnyo. Kakati munnange abajulizi si gwe mundi ogusoose okwogera ebyewuunyisa mu kkooti, naye ng'olwedde biba tebyewuunyisa kuba tuba tukimanyi bulungi nnyo nti byonna byakuwaayiriza buwaayiriza. Kakati yabadde Katemba yennyini mu kkooti nga Farida Nambi abajulizi byaleese munnange ate batandise kubeera nga bawolereza Erias Nalukoola. Mu musango guno munnange gw'oyinza okugamba nti gwa high stake, guli ku mutendera gwa waggulu nnyo. Kale munnange nga bwe nkutegeeza nti yabadde Katemba atali musasulire mu kkooti wiiki eno yennyini gye tulimu. Bwe batyo munnange abajulizi babaleese Farida Nambi amaze okubeera nga babriefinga bulungi nnyo ne balooya be nti ye bannange ffe tubulina obujulizi bulungi nnyo munnange. Abajulizi be batyo ate nga tebatandika kubeera nga bawolereza Erias Nalukoola mu musango
Nambi gwe yateekayo omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2025 n'okuzomeza 11 munnange ono agamba nti Nalukoola nga bwe nkutegeezezza nti yenyigira mu bintu bingi ennyo kwegamba byinza okugamba nti biba bimenya mateeka bwe tuba twogera ku mateeka agafuga ebyokulonda wano mu Uganda mu kalulu ak'ekawempe akaddibwamu nga balonda omubaka wa paalamenti okusikira omugenzi Mohamed Ssegirinya. Kakati mu ebyo nga bwe nkutegeezezza mu bimu bye yayogerako oba bye yateeka mu petition ye nga akakasa nti ddala mu butuufu byakolebwa era nga bimenya mateeka, agamba nti nno abalonzi babagulirira ne ssente okukozesa n'ebintu ebyabaweebwa okukozesebwa ku lunaku olwo lwennyini era nti kino munnange kyaleetawo okubeera nti oba oli oba mu mega akalulu. Kakati okukozesa n'okubeera nti nno bakyankalanya ebyokulonda era ba electoral officials babo obstructinga babakyankalanya n'ebirala nga bwe nkunnyonnyodde awo. Kakati munnange mu ntambula ya kkooti nga bwe yabadde, Nambi abajulizi be yaleese abaweererako ddala bwe bati munnange baalabise ng'ate bye boogera tebikwatagana na petition ye, bye boogera nga tebikwatagana mu kifo ky'okubeera nga munnange ate balumiriza Nalukoola bwe bati munnange baalabise nga ate bawa bujulizi obalabise nga buno bujjako Nalukoola enziro bumwexoneratinga talina musango. Era bano bagambye bo tebalinaawo kye baalaba ng'obujulizi nti waliwo okubba kwa kalulu oba nti waliwo okukyankalanya kwonna kwonna okwa electoral procedures nga bwe bakyogera nti Nalukoola yakikola. Omu ku bajulizi yatuuse n'okuwaana Nalukoola kampeyini ze naga zaali za mirembe era nga zitambulira mu order bulungi, ziri order ennyo, ng'abaliwo babuuliza ne bagamba yii bannange ono mujulizi twamaze nga twamugambye birala ate kati ayogera birala. Kale munnange ttiimu ya Nambi ne baleka okubeera nga beetunuulira bati beetunuulira munnange omulala omujulizi omulala oli bamuleese ono yagambye nti ye tawulirangako nti waaliwo bribery allegations zonna nti oba waaliwo okubbira kwonna naye yabiwulira mu ŋŋambo era tafunanga bukakafu wabula yabiwulira buwulize mu ŋŋambo naye ye teyalaba. Baleese abajulizi mu kkooti abantu nga baakukoowa ajja kujja agambe nti ye ngenda kubuwa obujulizi obutuufu ate ng'era abawa butuufu oba oyagala ayogere by'oyagala ayogere naye ye abaawa bujulizi butuufu kubanga kaseera ako ng'oli mu kuwa obujulizi mu kkooti munnange bw'oba ng'olimu ak'obuntu ddala ng'ofaayo ku muntu munno oba ku situation naawe ng'osobola okuba ttooki no gasinga abadde nze akaseera ako omuntu yenna ategeera alina common sense waviirayo n'ayogera amazima kubanga bamaze okukuba ebirayiro kyogenda kwogera mazima meerere nti ye kati n'agoogera. Kakati munnange twegamba kino kirabikira ddala nga teke ey'amaanyi eyakubiddwa Nambi mu musango guno era nga abamanyi eby'amateeka baategeeza ne bagamba nti nno muganda wange ba witnesses oba abajulizi okuvayo ne boogera ebintu ng'ebyo kino kiba ate kitwalibwa ddala nga ensonga enkulu era nga kiragira ddala nti waliwo ebitatambula bulungi kubanga abajulizi bo booleese okubeera nga bakuwolereza bwe batandika okubeera nga munnange ate bawa obujulizi obutatuukirire kitegeeza nti omusango guba gufiiriddewo mu ntandikwa kubanga oba oleese abo beweesigira ddala. Jjukira tuguno omusango gulina okusalawo nga bukyali kubanga tetulina budde. Kakati munnange Nambi mukazi watto naye abantu bamugambye Nambi kitaawe alina ssente nnyingi nnyo, alina ssente nnyingi nnyo ate yazijja naye era still wali ddate. Abantu bo bamanyi taata wa Nambi, simbadde simumanyi ne baga nti taata walina ssente nnyingi nnyo kati lwaki teweewummuzaako obadde ki lwaki temutuvaako anti bagamba munnange
bano tebakyaswala baswaza buswaza naye ekikulu kya byonna omanyi kati Nambi ye flag bearer ye tagenda kuyita mu kamyufu kubanga olede baamulonda dda okubeera nti no yagenda okukwatira NRM bendera Kawempe North kakati ye kyagezaako okukola kubanga asigala mu mawulire omanyi kati n'amawulire gakola kinene nnyo olina okutambulira mu mawulire n'obeeramu gwe bw'otuula obutuuzi n'osirika muganda wange kiba kitegeeza nti abantu bajja kugamba yo obadde wabulirawa batera ngo bigamba bakibirige Mayanja n'abalala abamanyi abantu ababadde nga bajja beesimbawo naddala kuba president wano e Uganda bagamba olina ebirowoozo birungi manifesto yo nnungi naye kasita tumala okulonda bwe tuti ng'obula okomawo mu kiseera kino ekyokulonda ng'otandika okulowooza nti bannange kati nkomyewo so olina okubeera abantu olina obbengeegi nga full time 24/7 ne babeera nga oyogera bawulira baga nti ya omusajja afa atubeererawo kakati kino ekintu Nambi agezaako kuba nti akikola naye ekizibu ekiriwo nti agitambuliza mu layini ki nti layini eri acceptable kwegamba NRM okumanya yavunda nti obulwa n'ekintu k'okitambuliza omulamwa n'oga nti akwati wano wentambulira abantu bajja kunnonda wano obulwa n'ekintu ky'oyogera kakati munnange already legal team eya Nalukoola yo yalabise nga munnange esekera mu kikonde kubanga session yonna okuggwako eya kooti babadde balaba gwaggwanguzi bo bali mu 5 era bwe bati bakozesa omukisa guno okubeera nga bachalenjinga okugamba nga bawakanyiza ddala bateekawo resistance ey'amaanyi ku musango guno ogwawawaabirwa nga bawaabira omuntu waabwe era munnange nga bongera okubeera nga balaga nti tewaliiwo butuufu mu nsonga eyo era Nambi byayogera yeenoonyeza bibye jjukira nti akasente ko baakabawa kangi nnyo gye ne Museveni bagamba obuwumbi bwali bumeka bagamba 6 bwali 6 obuwumbi bwe yabawambu billions okubeera nga bakwasaganya akalulu ke Kawempe bamulima nti balinayo mbu abalonzi 20,000 e Kawempe kakati nga bo bamanya akalulu bakola ki bakamaze kati essaawa eno ndowooza bagezaako okuba nti balaga mukama waabwe nti baatubba neesuubira okuba kati waali yakikeka ya mpozi nga naye wampaka naye essaawa eno amanyi ekituufu naye talina kyakukola kubanga naye kenyininyini e Kawempe North basobola okuba akalulu newajja ne yeesimbawo nga yeesimbye ku Erias Nalukoola Museveni e Kawempe bamukuba akalulu bakamukuba kati naye munnange agamba olaba nange nange olaba basobola okukankuba kale tugendera awo kakati munnange omusango guno bwe gutyo muzito nnyo mu byobufuzi era nga bwe gutyo munnange gukyayongera okuba nga guleetedde abantu kuba nti bagutunuulidde nnyo era nga okutunuulira judicial process yonna abantu balina bye boogera bingi nnyo era nga abajulizi bwe babeera nga bayogedde bwe batyo kiba kitegeeza nti nno tuba tulinze bulinze kooti kulaba kiki kyeyogerawo kati ng'emaze okubeera ng'ekitegeero oba banaaguyisa mu kiyita mu lujja nti temutumalira biseera simanyi ekibi ky'omusango nti omuntu nga yadde talina bujulizi yasinga okwagala okuleeta abajulizi nina na bano kakati osanga nti omusango guno guyinza okuteekawo kwegamba entambuza ya electoral petitions emisango egiwaabirwa olw'akalulu akaba kakubiddwa kati president eyinza okubeera ng'eseetingibwa butebe bayinza okubeera nga bagikwasaganya naddala mu situations nga omuwaabi ate abajulizi baleese balemererwa okubeera nga bawa obujulizi jjukira nti Nalukoola awo naye babeera banaazimuwa simanyi baba nabo banaazimuwa ssente kubanga kiba kitegeeza nti era awo Nambi alina okusasula omusimbi ye Nambi yasasula Museveni alina osasula omusimbi omuyitirivu oba n'abagamba nti mutwale ku ziri balance yaliwa where is my balance
ne batandika okubanga batemya bikola walabayo balamu yaliyo nnyo nga mukalulu yaliyo nnyo mujjukire era nga kati awo kitegeeza nti akasente kaba weekali balina okubeera nga bakagabana naye babeera bajubisa bwe batyo tola nga boogera ebintu bitakwatagana nti Nuupu bajja ne loli z'amayinja bakola batya abannuutu be baali abajja ati abaki nga anoonya engeri gy'abuzaabuzaamu akasente naye akasente nga kagaanye kuba kaali kangi kakati munnange nga bwe nkutegeezezza ensonga eno nkulu nnyo era nambi waali awo bw'abanga alimu kwegamba akalowooza essaawa eno ayinza okuba nga ategedde abantu beki era olunaku olwokusatu ku makya ayinza okuba ndowooza awo yatandikidde okukula okutegeera ensi kubanga yabadde preliminary hearing primarily era nga mu ntandikwa kitegeeza nti ebintu biyinza obutatambula bulungi papa mugezi omusango naali gujjeyo bujja nenga katugujjeyo kubanga okusinziira munnange ku bantu ku performance eriwo biyinza obutatambula bulungi nnyo kakati nti bano balooya bannambi bagezezaako okuba nti balaba bagambye mulamuzi basabyewo mulamuzi nti nedda ekyo tekijja ate abantu betuleese okubeera nga ate bawa obujulizi nga ate balinga abawolereza oli ekyo tekijja ko balooya ba Elias Nalukoola nti mubaleke boogere kubanga jjukira nti era mu musango guno tulinga bakola okunoonyereza okumanya ekituufu kyeki kati mubaleke boogere nga baduula okugamba mu ngeri y'okubala ate mubaleke boogere bo kye baalaba kati ekyo kijja kukozesebwa okutegeera ekituufu ekiri mu nsonga eno ko bali nedda tekijja tuganye twabalese nga bajulizi baffe ate bawolereze Nalukoola kakati munnange kitegeeza nti tulinze bulinzi ate mu lutuulo oluddako okulaba kiki ekigenda mu maaso naye nga muganda wange faya yennyini kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugendeko mu paalamenti era eno minisita owa Justice and Constitutional Affairs abeerayo nnyo Norbert Mao naye kwegamba Norbert Mao ng'omusajja gwe twali tumanyi njasa biggu mu kwogera ebigambo ebinyuma naddala bwe kituuka ku kununula eggwanga lino muganda wange kati ono yafuuka kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi era ono atuuse n'okugamba nti nno ekidireyingisiza change oba ekikeereyesezza enkyukakyuka mu Uganda opposition yeremesezza ababaka ba opposition be balemesezza era atuuse n'okugamba nti NRM okugaana okwogera ababaka aba opposition abatwala miliyoni 10 nakyo kirimu emabega munnange minisita Norbert Mao president w'ekibiina ekya Democratic Party agamba nti opposition members mu parliament ba MP be basikeereyesezza much needed change in Uganda. Mao yabadde ayogerako ku kutabulwa okuliwo ku miliyoni 10 ezaweebwa ababaka ng'era zaabaweebwa General Museveni ng'ekyo kati kikyaliko kubuusabuusa kati Mao agamba nti nno si babaka bokka bava mu kibiina ekya National Resistance Movement be baafuna ssente ezo n'aba opposition baazifuna. Mao naye agamba nti nno ba MPs abo abafuna ssente ezo be basinze okubeera nga balemesa okujja General Museveni mu buyeeza n'okupushinga for change. Kakati munnange ono Mao mu kwogera ebyo kwegamba ng'agezaako okutangaaza
butya ebikolwa ebyabali nti oboredde bo kati nga bamawo bamalirivu okulaba nga bapushinga for change okuteekawo enkyukakyuka okuwagira enkyukakyuka naye nti abo ababaka abatonotono aba opposition abalya mu lulimi n'oluzise be baleeseewo obuzibu obwo. Kakati era n'agamba nti nno NRM tennaba kuvaayo kutubuulira mu bulambulukufu babaka ki aba opposition abakkiriza okutwala ssente. Babaka ki NRM tekola ki mbwe basirikire teboogera lisiti bagamba bagirina naye tebakola ki tebagiwaayo oba balina kye baagala ogikozesa gye bujja mu maaso tetumanyi. Era agamba nti nno tewali budde bw'amaanyi oba buli awo bumala nti NRM kubeera nga ebyexposinga newankubadde nga bakimanyi nti ssente baazifuna. Kati agamba nti nno abo be basinze okubeera nga bakeereyesa enkyukakyuka mu Uganda nti lisiti bagisayininga eyabo abagambibwa okuba nti baagaana ssente za Gen Museveni $1,010,000 ate era nti waliwo ne lisiti eyasayiningibwa eyabo abakkiriza ssente naye tebagifulumya. Kale munnange ekyo ne kibeera awo naye mu kwogera bw'atyo nga bajjole sonyi bamaze okubeera nga bakola ogwabwe mu kuvumirira ssente ze zaaweebwa n'okubeera nga gavumenti erina okulaga ssente zaali zize kukola ki. Naye ekituufu kiri nti Norbert Mao ono bwe tumanyi obulungi ennyo nti yali musajja njasa bigguna ddala mu kwogera ebintu abantu bye balaba nti ddala byali by'amakulu. Naye ye kyalaba nga major factor oba oli awo nti bano be badireyingisiza be bakeereyesa enkyukakyuka abakkiriza ssente abatono kubanga era opposition tenda babaka bangi mu parliament. Alemereddwa okukitegeera oba okukyegeraageranyako nga ye pulezidenti w'ekibiina ekiramba kye DP ekirina ebyafaayo ebingi ennyo okubeera nga munnange yakkiriza okubeera nga ate akwatagana na Gen Museveni kennyini gwamanyi omulabe w'enkyukakyuka. Kakati oyinza otya ate okugenda eri omuntu omulabe w'enkyukakyuka gw'olowooze nti ogenda mumatiza mu myaka gino gyonna nga n'abantu baakozeko n'abo abaali bakuliddeko ekibiina ekyo nga omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere nti okubeera nti nno baakwatagana ne Museveni kiki ekyamaanyi kye baali bakyusizaawo okwo tewali yadde. Kale byonna byayogera nga minisita muganda wange ova yatwala ministerial post eyo mu gavumenti ya Museveni ekitegeerekeka ddala nti ddala mutuufu naye agent awedde emirimu. Kale nti okuddaawo okubeera ng'ayogera ku 10 kino nga naye tavuddeyo kwogera mmeka zaalya ne ze yalya ne banne bwe baagenda. Kale kwegamba kyeraliikiriza era abantu bagambira ddala nti yali badde asirika busirisi kubanga kye yakola ate kinene nnyo kinene ddala naye kwegamba ebyo nga bikyali awo still ku nsonga z'okulonda nga tugenda ku nsonga z'okulonda tukyaziriko nnyo. Tuli mu kooti Nambi abayijulizi bamuyiye Norbert Mao naye ali awo nti enkyukakyuka biki bavuya. Munnange tubaddenga n'okwebuuza ebibuuzo kubanga tubaddenga tujja tuwulira Nuupu esaba abantu abagenda okwesimbawo ssente era ekyo nga bakivumirira nnyo bakiyimirirako nnyo nti basaba abantu abagenda okwesimbawo ssente. Kakati enkola z'ekibiina bwe tukuba ttooki mu bibiina ebirala ziba zitya tubaze okubeera nga tukitegeerako nti bakandidates si bonna bapulaninga okubeera nga balwaninga beesimbawo kuba MP ku positions ez'aba MP nga bali wansi wa NRM balina okubeera nga basasula ssente era omuwendo gumaze okubeera nga gutegeerekeka nti so si kujja nti weesimbewo nti gwengere buyingize primaries mbwe kanyingire olina okuteekayo ssente kuba ekibiina kirina okutambula. Olaba ekibiina ekiri mu buyinza nga ssente z'omusolo bakwatako nga bwe baagala ne bw'oba oyagala okwesimbawo nti kasita ovaayo ng'oyagala kwesimbawo kati batandika okusunsula teeka wali ssente zo kati ne electoral commission nayo omaliriza nayo n'oteekayo ku national level naye kati wano tuli ku NRM eno
mu mutendera gwa primary kati bo baagala okusunsulamu ani agenda okukwatira ekibiina bendera era olina oteeka wali ssente era bano batukakasiza ne batugamba nti nno abo bonna abasinya ku kigambo 2026 presidential ne okwesimbawo kuba MP president mboba olina okusasula emiliyoni 20 Museveni ezo ndowooza ye tazisasula kati bano abaagala okwesimba kuba MP miliyoni 10 naye ndowooza kati olwedde abali mu parliament bo balina enkizo kubanga jjukira nti bakabawa 10 ate ndowooza bagenda bongera 10 ekirala okujjako miliyoni 3 kuba ze balina okusasulayo miliyoni 3 kuba MP ezo ntono nnyo zabenyeebwa kubanga olwedde baba bawadde omusimbi muyitirivu nnyo babanga abazza obuzza kakati munnange ekyo kiba kitegeeza ki kakati ku bibiina bino ebirala tumaze okutegeera nti beno yadde bavumirira nti basaba ssente katugeze simanyi okuwa kaadi simanyi okukola kutya wateeka okubanga waliwo ndowooza enkola entuufu mu bibiina era nsuubira okuba nti ndowooza gwe ogenda mu kalulu ngaako kitegeeza nti era n'okutambula amafuta n'ebirala byonna kitegeeza nti oteeka okubanga oyimiridde tugenda kujja kwesimba okuba MP mbu kati nze ekibiina nze ndi w'amaanyi ennyo ekibiina kirina okunfasilitatinga kitegeeza naawe olina okubanga olinawo ku ssente kyobudde olabanga abantu bagamba nti oba MP nti singa oli agenda mu palamenti kyalibadde kiri nti ssente zino ze babawa miliyoni oba 2 ez'ogula emmotoka ezo baali badde bazijjawo nti omuntu yenna okwesimba kuba MP ate kukubanga already alina emmotoka ate tewaliwo standard ya mmotoka ne spasio omubaka asobola ogitambuliramu tikati okweteekawo nti babawe ssente z'okugula emmotoka kitegeeza nti bajja baavu era bwe bazibabwa ne beekubako enfuufu bamanerenda bagamba nti mu palamenti bali baafuuka bamanerenda ne ssente bazitemerako eri ez'omusala kubanga baba beewolaawola dda ssente naddala mu kuba campaign kati kyandibadde nti omuntu otambulira mu kamotokako akatonotono kekkeriza ddala bwe kiba kituufu nti abantu bakwagala era nga bakulaba ng'omukozi kisinziira ku biki by'okoze toyinza kugamba nti ogenda kuteeseza abantu nga ggwe obadde okuba misota obeera mu loogi obeera mu myenge mu mabaala nga tewaliwo kintu ky'amakulu ky'okola gwe n'osuubira okuba nti abantu bagenda kuteekamu obwesige kale abantu bandibadde nti balaba bulabi nti gundi w'amaanyi gundi yenna nyini kizimbe kino gundi yakola kino gundi yenna nyini kino alina faamu ya kino alina kino oyo ali reliable kitegeeza asobola otukulaakulanya kubanga oledi naye yeekulaakulanya dda nsobola okubanga bwekitabo kyandibadde nti essaawa eno nti okujja abantu eri mu miseguusi be tutamanyiiko yadde n'akamu nti wuuna azze kwesimbawo alina simanya kiyinza okubanga oba oli awo n'ekyo nakyo kituleetera abantu okubeera mu palamenti bade okweyunga bafunye omulimu kati omulimu gwe ki ndi MP kitegeeza nti omuntu oyo mwangu okugulirira ate era aba wanku ennyo nti aba teyeeguya kibulaba kati abantu nga bazzaake bazibu okugulirira era omulaba ayogera tafaayo teyeeguya kubanga background ngumu kati wankubadde babeera bamujeregajerega naye ate ayinza okuba nga ate yeetaba mwangu okugulirira nga bano abalala tayinza kuba mwangu okugulirira kubanga already ssente aba amanyi nti nno asobola okuzikola era nga layini gy'alimu background era ya ssente kati kiyinza okuba nga ekyo bwe baba nga abantu bakulidde mu mbeera yaffe nga bamanyi embeera za ghetto ate ne baba nga already balinako ebeekoleddewo kati bye basobola okukiikirira abantu okusinga bali ate abakulidde ennakasero era nga yetamanyi nti ku maduuka bagulako ebintu okuleka mu supermarkets ennene ate nga nayo tagendangayo abakozi be bagendayo ne baleeta ebintu ewaka yamanyi nti supermarket eba fridge oba edduuka lye fridge eyawaka ate nga nayo tagiggula waliwo amuleetera kakati abantu be bato bayinza okulema okutegeera embeera z'abantu newankubadde babeera bakulidde mu famire ezirimu ssente naye ate tebasobola kutegeera bulumi bw'abantu ba wansi abo tetubeetaaga sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange sigenda kusukkawo nnyo wano era General Museveni jjukira nti Muhoozi juzi yatugamba nti tulonde kitaawe mbwe ekisanja ekisembayo bwe tumulonde ekisanja ekisembayo era mu
2026 agatumulonde ne Museveni kenyini nyini n'atugamba nti kubanga Muhoozi yatugamba by the way nti Museveni nga Muhoozi amaze tugamba tulonde kitaawe Museveni yatugamba mbu agenda kulekera okusavinga bannayuganda nga amaze amanyi gamaze okumukola ki okumukugamba amaze amanyi nga aweddemu amaanyi atasobola kuba pressure ups ziri naye kati kuguno omulundi okuguuli akayinza obutakaza aka pressure ups pozinga akubayo emu n'ekitundu oba half tajja kuva ku ttaka kati kitwa mutabani we Muhoozi ne bwatu nakuwa omulangiri bannayuganda mulonde Museveni for the last time asobola okubridgingawo ndowooza naye amukwase akati kalire naye olwo asobola okubeera nga ajja naye okay Museveni newankubadde nga atulemeddeko tulina nnyo kyakukola ky'amaanyi okuleka okulaga solidarity okulaga tetugenda kubeera nga tukkiriza Museveni afiire mu buyinza tetugenda kubeera nga tukkiriza newankubadde ng'emmundu weeziri nnyingi nnyawo era beetegefu nnyo okubeera nga bakola buli kimu naye bannayuganda balina okuyimirirawo ku lwa Uganda tewali kyakukola tewali kuva mu lutalo luno kubanga olutalo luno muganda wange lutwale ng'oluuya lw'omu nnyindo olwekuula wekka okay sigenda kubanga nsukka waawo muganda wange tusikala te mu mboozi zaffe eziddakuwana ku Uganda atulanyika bulijjo tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja mu maaso weesalirewo muganda wange okusinziira gwe naawe nga bw'obiraba naye ng'enkyukakyuka eri inevitable teyeewalika